Bw'abadde aggulawo ttaamiruka abasentebe b'obukiiko wa Paalamenti obulondola ensimbi y'omuwi w'omusolo. Sipiika wa Paalamenti ya Uganda Nnaalonga Nathan Ntamo ng'asabye obukiiko buno okulwana okulaba nga bataasa ensimbi za gavumenti ezibulankanyizibwa mu mawanga ag'enjawulo, bannansi ne batafuna buweereza busaanidde. Okusinziira ku Sipiika Amongo, buli mwaka Africa efiirwa obuse bw'ensimbi za Uganda 325 nga bwe buwumbiwa $88 mu mwezi ogw'okukusa ensimbi, ng'ate Uganda yokka efiirwa obuse bubiri mu mbeera y'emu. It is estimated that Africa loses USD 88 billion annually to illicit financial flows. This translates to about 325 trillion Uganda shillings. Uganda is estimated to lose 2 trillion annually. What is alarming is that the loss of this money is felt by our indigenous people in the country. Ono agamba nti ensimbi zino singa zitaasibwa n'ogattako ne zibuliramu buli bw'enguzi, obulyake wamu n'okwepe n'emisolo, Africa esobola okuba n'ensimbi ezigimala okutuusa obuweereza ku bantu baayo ewatali kufukaamirira abazungu. This money comes out of the taxes, but if we manage the issues of corruption, tax evasion, the illicit financing, then it will not be lobbying or borrowing or soliciting for money from the outside world. Kyokka Sipiika Amongo agamba nti wakyaliwo obuzibu bw'amaanyi mu mawanga ga Africa ng'abantu bakanya kuwa musolo naye nga tebafuna buweereza busaanidde okuva mu gavumenti, ng'ono anenyezza obukiiko bwa Paalamenti obulondola ensimbi y'omuwi w'omusolo nti tebukoze kimala okutaasa ensimbi y'omuwi w'omusolo etokomoka. We are assigned to public accounts committees. Maybe somehow do not have the qualification, do not have the experience, do not know what is supposed to be done. Sipiika agamba nti waliwo obwetaavu obw'okwongera okubangula ababaka abatula ku bukiiko buno okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe n'obuyinza bwe balina. We will take it up that we support Afropac to grow so that we are able to save the monies that we have as Africa. Omubaka wa Busiro East Medal Lubega Sseggo n'Akali Amaggwa nga ssentebe w'omukago guno walaze obwetaavu obw'amawanga ku lukalu lw'omuddugavu Africa okukolera awamu okulwanyisa omuze ogw'okukusa ensimbi, kuba nti kati ababba ensimbi bazisiga mu mawanga amalala ng'ate omuze gususse ogw'omulamuzi. Nti tutemera wamu empenda okulaba engeri ki olukalu lw'omwana w'omuddugavu gye luyinza okuziyizaamu obukenuzi obutumalako obuwumbi 88 obwa $, buli mwaka. Tabamiruka ono ye w'omulundi ogwokutaano ow'ekibiina ki African Organization of Public Accounts Committee nga Mark Botonami omubaka okuva e Malawi agamba nti mu kiseera kino essira balitadde nnyo okuzimba emikago n'okwongera okubangula ababaka ku bukodyo obukozesebwa mu kuwuutanya ensimbi. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku Rakees TV Agaleero.